Kitalo, banginaffe bafudde bamalayo e Dubai. Ebbula ly'emirimu mu Uganda ne Africa okutwaliza awamu kiviiriddeko abavubuka bangi okwetwala mu buddu. Edda bajjajjaffe baatwalibwangayo mu buwaze ku mudumu gw'emundu, naye leero embeera eviiriddeko bangi okujulira kw'abaddu. Ono mwanyinaffe amanya agasirikiddwa, kale tumuyite Aisha atubuulidde emboozi engeri gye yatuukamu e Dubai ne bwe bamuferamu ng'agenze okukola omulimu gwa hoteeri era nti wakufuna obukadde 3 kyokka bamutwala ne beekyusiriza mu kitinga embazzi ne bamutwala mu bwamalaaya okwetunda. Ebyo nno byandibadde awo naye akasente konna nga bw'akakola basasula mugagga, olwo ye n'akoma ku kitole ky'emmere n'okwebaka. Kale tuviire ku ntono. Nali ntandika okugenda e Dubai, waliwo omuwala nali nkola naye bamuyita Nakalanzi. Nalina woofiisi gye nali ŋŋenderamu nga nzizayo Saudi Arabia. Ne baŋŋamba e Dubai bagenda kumpa $3 million buli mwezi. Ne ngiggyayo paasipooti yange ne nsooka ne njiwa omuwala bamuyita Nakalanzi abeera Kanyanya ku kyuma ky'ebyennyanja. Bwe twavaawo yennyini gwe nagenda naye namperekera paka linatwala paasipooti wa mami Emma, kufa erinnya lyemmanyi bamuyita mami Emma. Gye natwala paasipooti yange ne bampa ennaku 3 okuddayo. Naye ng'eyantwala yaŋŋamba ngenda sasula $600. Nambuuza ogenda okukkiriza okukola, ne mugamba ye. Nakalanzi nga yaŋŋambye okukola vidiyo gye nakola nakkiriza omulimu gwa restaurant nga bansasula $3 million buli mwezi. Nga nosasula $600. Nga vidiyo ngikolera madamu bamuyita Silivia gwe nali nno gikolera. Mbe mukama wange e Dubai. Era we natuukayo gwe nasangayo gwe bankwasa. Naye nga we nayita mu kitoolo eyantwala okunjigya ku kisaawe, okunjigya wa mami Emma okuntwala ku kisaawe. Yali mulala naye yatuuka n'aŋŋamba nga tutuuse ku kisaawe ye nga ye buli omu abeera bibye. Sirina laga nti ntambula naye, buli omu alina entebe ku kisaawe, buli omu alina kuyita bibye. Twakwesanga sayini buli omu okulaga waalina okukola ki okulaga. Ebirandikiro nga byali ku ssimu ne baŋŋamba ngende mbigirise ku ki mbikyuse banfunire bibeere ku kipapula ne mbitwala mu kipapula kya 15 nenfuna ebipapula ebyo ne babyozesaamu bye nagenda nabyo ku kisaawe nga ku kisaawe kwennyini kwe nabikyusiriza nga ku ssimu babiganye. Bwe natuuka yennyini nabo bansaba ebintu bya COVID kuba nava eno nga sikoze bya COVID. Era wennyini tujingirira ekya COVID okuyita ku kisaawe okugenda. Naye ngenda nga tukozesa sayini omusajja bamuyita Ashirafu atwala abano bajja eno okubatuusa eri ewa Emma. We natuukayo nali mpezezaawo ennaku 2 antwala okugenda okukola ekifo kye natuukamu bayitawo ku Deira Park. Deira Park nga wengenda okukolera. Bandaga lumu wengenda okukolera mulina kuba nga temwambadde. Nagenda ku restaurant bampa $3 million buli mwezi. Nobasa sabbo $600. Newe natuuka eri restaurant gye banteekamu mulina kuba nga mwambadde buli obugoye obwalagirwa ne muyimirira ku kkubo. Ku Deira Park abamu bayitawo kuki ku Nasa. Ku Nasa bwe bayita ku Nasa manya buli mu kabira yonna ebeera okubayita ku Nasa. Era oli omugamba nti mbeera ku Deira Park agamba buli kifo ky'abamalaaya bokka. Natuukayo wali omulala bamuyita Naalongo. Abakyala bangi babeera abakyala nga 4 omwo bakozesa abaana. Neffe abaana nga bo tetwemanyi kuba tuli bangi tusuka obungi tusuka mutwalo. Yasobola kuŋŋamba luumu akatanda ka lukaaga gye mitwalo 6. Nama n'akwongeza kokka nga neekyanzi okukola. Naye natuuka mu kifo muli neŋŋana okukola omulimu ogwo. Ne mala ennaku 3 nga neebaka ewaka sigenda ku mulimu okukola.
ng'omusajja wava ku mulimu watuukira uko omukyala oyagala kwebaka ne bba wange kikulemesa okugenda okukola ne mugamba omulimu gwandeeta mu restaurant ate ontodde ku kkubo kwetunda we namugamba bwentyo n'agamba ozange na fiti twa sente zange ze nakuteekamu okumubuuza ssente mmeka olowooza simanyiseeze mu lwatuleeta nti miliyoni 3 nemugamba wandeeta miliyoni 3 z'obunsaba nzikuddize n'eddula akagesigena zikuwa nange otonyumiza bona wotuukidde bina ku kisa pesa zonna gyempiseemu okutuusa wano tomanyi sente mmeka gwewooza miliyoni 3 nangamba ne maama wo gw'oli mutuuliriza mama nti yagenda okuyamba yakuyamba okukwata okugulu mu basajja ng'oli e Uganda nemugamba bwotyo woogambye nankwatira akambe olwogaana ogenda okukola akambe yasobola kankwatira nga tanagamba nti byabbawe ngenda kwegalanga ne bbaawe akambe nakankwatira nganya okukola nensonga yangamba nti mama wange yankwatira kugulu nenyiiga naye nanyiiga nankwatira akambe bbaawe erinnya yakamuggyako najja nankwata mu bulago tandikawo okwekuba nensooka nenfuluma ne bankyusa luumu w'okusula ne banteeka mu kifo ekirala ew'okusula kifo gye bantwala ew'okusula era Ashirafu yali amanyi eyo omwami Ashirafu naye ne baga okusasuza akatana yasomba bano bajja no ku kisaawe process yonna ekuva wano obajja e Uganda yabayisa ku kisaawe ye gwe mulimu gwe kuba bakusiza ku kisaawe kati ye mmotoka te era yennyonyi kumpi tobatali kubera laga sayini buli kye bakusaba ye nga akiteeka ku simu yo kati bakusaba kino balage kino ku simu yo olwo tokirina tikiri makuuma ki matuufu biba bicupuli n'abantu aleero kakatana kali ka bina gy'emitwalo 4 namuga musaba emitwalo 4 sikola nemugwe muntaddemu nagugaana omukazi antigomya nemesize sinana kyendya ngenda zijjawo zembasasula abeeri abaali nti ne bangobayo ontagenda asobola tukola ki tusasula ssente zaffe ne bankomyawo ewa siiri nanzizaayo yo okugenda okuddamu okukola nembeerayo waliwo omukyala bamuyita Nisha yakuba bayita ebiziniro byonna ebyabamalaaya byonna Dubai yonna bamuyita Nisha oyo Nisha yasalawo nti buli wiiki gwe bagobye bakuwummuza yasalawo nti kino bakuwummuza era yabagamba mu mukwata omwana bamulese nti yennyanya nvundu nze baali bantuma nnyanya nvundu ennyanya envundu wojeta negaana gimanye nti yebanyanya nvundu kipakiridde ewaabwe tufiirwa sente zaffe tuzijjamu kati naye webennyanya nvundu eddeyo ewaabwe okususamu sente zange mupakire ate mumuzeeyo ne mugamba ojja kutuuka nepakirire wekka ate nawanewo kati sigenda sooka kuvaawo paka nga mpanze nze wengenda okukola ki kulaga okubeera nenzayo ewe nembeerayo ennaku 3 bbaawe yennyini ne bamugoba ku mulimu gye yali akola asiibawo asulawo nga tannafuna guno omulimu gwa driver asiibawo asulawo ne tubeerawo ewaka we yakomawo ekyo naŋŋamba njagamba bayo gana amazzi agakulukutidde wano webaseewo n'omwana mumalidde n'obuliri bwange ko omwami n'amugamba eno esi yekukutidde wano era ku kisenge kwenyinza okubaka n'omwana n'amalira ku kisenge ne batandika okwekuba ye n'ebbaawe n'agamba nkubala oyo omuwala n'agamba ate nze okyanga oleeta baana wano buli bwana gwoleeta ongamba mwagala naye ate nono naye oli mumuŋŋamba ate nga ebizibu tukyagira tumukakanya adigenda atukolere ate oli mumunyiiza ate omugamba nti kino nakiri ne mugamba yes sikunyiiza kukasigenda kuddamu kukola ki sigenda genda kukola lindira ekitundu kyabwe ekyokubiri nga kuwulira engeri gye yasimatukamu okugajjambula gakyala kimpadde gano